bayina emisambwa ejadala nga guvaayo ekiro emisambwa nga guvaayo ekiro memuno makinde mweguli waliwo ogutambula eyo erwafu omukazi omusambwa omukazi bayimbi bangi nyo bagwe bakakokubirawo leka naawe gwe n'abasajja balina emisota emikazi n'abasajja balina emisota kati kirikyo kikugamba toddamu okuba n'omukazi kati omusota gukugana gutyo okuba n'omukazi kitegeeza oba olina gwebakako omusota toddamu kuba na mukazi omusota mukazi gwina kuba mukazi oba musajja olina ofuna omusota nga mukazi oba mukazi ofuna omusota nga musajja muganda waffe awo mulemirembe Moses Radio naye nawulirako eŋŋambo mbu nedda baasalanga nabo embuzi bintu ebyo nabiwulira kusagala bigenda munyo naye nawulira ŋŋambo oyo ku Netherland baasalanga embuzi ku buli weekend ku kibaati nga basala embuzi abantu balina emisota eyo ewaka nga omusota gulya kabuzi buli lunaku my brother ng'omusota gumukolera ng'omusota kuba emisota gino waliwo emizaale wabeerawo abavubuka ababeerawo ndowooza babeera babawongamu emyoyo egyo gikola ebyo wabeerawo kivubuka kye bayitawo gwe jangu gwogisala embuzi eyo gwogisala oba ne balembeka omusaayi oba babadde munda ne bagunywa oba bakola ki oba bagunaaba Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Nkiraba okooye ne bogezaho kubinnyonnyola abalya mmere oba abaana b'abantu nabo byabasukkako tebabitegeera gwe weeyagalirwa otuuke mu kubannyonnyola ate buli bw'otuukawo bo babula bubuzi by'oyitamu tebinnyonnyolekeka awo wooli ku buliri mu ddiiro wooli ku mulimu wooli ne boogezaako okwogera n'omuntu bw'atakuviira byakuddamu tebikwatagana mu mbeera bw'etyo nga buli kimu kitabuse amagezi gali wamu genda ku Mavive Fukamira osabe Mukama oyo akakkanya obulumi ajje mu nsonga zo. Yesu wakyadde tewasigala kyekimu ekyo kirabyeko n'obujulizi bwebuli era watambulidde wasigalawo omukululo. So tulekera okwekuba ku baana b'abantu kuba bayiwa bajajinga benyinyala badduka naye Yesu ali ombwa kyatayiwa. Ye buli kadde abeerawo omubiri ebyo nga buli kimu kirabika ng'ekizibu. Amanya bampita Rema Sam oboso okumpira Metani Club Bongo kwem alive kwendi era kwensinzira bulijjo. Wadde nga bakama bafa watuma na Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira baana ba ku luguudo ssomero Mukama atulazeetisa. Twatandise okusereka ndoza by Monday tujja tandika okubalaga ebifaananyi by'omulimu gw'okusereka n'okwongera kati ate okukuba omulanga ku level eyo naye nga ekyamagero kiri kimu gwe kyakutwayo ekifaananyi kikusiigire gwe tuwa ekifaananyi tukusiiga nga bw'oli oyagala ekifaananyi kya mu ddiiro wooteri mwagalwa omusiiga buli bw'otuwa waako ne tumukusiigira oba otuwonyeza ebintu bingi omuli okusabiriza omuli okubeeraawo nga obuweereza emirimu tegitambula olw'okuba nti waliwo transport ataliiwo waliwo eddagala eritaliiwo so gwe kyoba otukolera kiri kimu obuweereza buno okutuuka ku oyo omwana gw'olaba n'osaasira tuwa ekifaananyi gwewawo tekituguleeko just kyetwetaaga. Lwaki nti gwe waliwo otatuuka ate ffe wetutuuka ku mwana oyo ateebikka akozesa amafuta ebiragala enjaga gwe basiyazze gwe bakoze buli byambyone gwe totuukawo naye ffe tutuukawo. So buli bw'otuyamba ministry n'ogiwa ku bulimu
ekyo nno kifuuka kyangu obutenkanika okutambula. Kale nkomyewo n'omukulu Chosen John Ricky Roy Kakaga. Yesebo. Yebaliko sebo. Ndi bulungi mukama. Embeera nungi webale kuweereza webale butatusuulirira webale buteerabira ggwanga kubanga naawe olina ebyokukola. Banaye mbabuuzaako mwena abagyekuumiddeko MR Live mugamba mutya mwebale kutuwagira mwebale kusharinga mwebale kutulaikinga ekisinga byonna mwebale kubeerako n'obuwagizi bwe mutuwa. Olunaku olwaleero naku z'omwezi 2 leero mu Luganda olunaku tuba tuliyita wamunye kuba ennaku ze tuzina mu Luganda Katola omukaga abeera wamunye enkyaja kuba wangu ku Manda agenda kuba Kazooba ku Lwokubiri Walumbe ku Lwokusatu Mukasa ku Lwokuna Kiwanuka ku Lwokutaano Nagawonye. Ebintu ebyo tuba tulina okubimanya y'ensonga lwaki tuli wano tusobole okuyigiriza n'abaana abalala abali eyo naffe abantu abatabitegeera bulungi tusobole okubimanya. Kati olwaleero wamunye naku z'omwezi 2 tuli mu Ssebaaseka gwe mwaka musajja mugezi Ssebaaseka sinze mugezi omwoyo gwenkozesa gwe mugezi kaŋŋambe studio yaffe tunagifuna oyina okukola nayo YouTube channel ngene yange ng'osomesa abantu ebintu ebyo kubanga YouTube channel tolina kubanga okyala ku yange kakati nange nsobola otuuka nga nange nsomesa ku yange era nsaba Mukama nkwatire ampe ekisa nja kubitereza kubeera kati already ndi mukola engeri gye tubikolamu nange nsobola okuwena nga nfunye studio yange nga nina kamera yange nsobola okuba nga nsomesa buli lunaku nebwe n'abasimu nja kuba nga nsigala ebintu bino ngenda nga kubanga ebimu mbirese n'obbyeta nja kubikolagako edda bye nali nawandiika ebirala ebitabo ne bye nali nawandiika mu restaurant nja kukolagako edda naye ng'ekisinga obukulu kansooke neebaze omukulu ono Metandikira Bongo gwe ngenda otandikirako ne MR Live. Bannaye ensonga lwaki mundaba mwenna abali eyo abankwatibwa ennaku n'abansaasira n'abansekerera byonna bibeeramu naye omukulu ono yanyanirizanga bwe nali nga Yesu Kristo bw'agamba mujje nga bwe muli nange nakola ki n'abawumuza. Kansooke neebaze mu MR Live omukulu Metandikira Bongo nebaze ne mami Abba ne aweeru wafu kubanga bagenda okunsingana okunzikakkanyako n'oyo mami yali yambuulirirako dda era mami nkwebaza nnyo nga mpita mu kamera wano bannange buli omu ku nsi kuno alina okubaako n'omuntu gwe yeebuuzaako oba mubuulirirako oba akukomako kubanze ntuuseeyo nze akalimi akange kakoonayo era obujulizi buli basologera nababwera birako basobola n'okugenda ku mukutu ne bagera nze nga tolina kyoyinza kuŋŋamba. Kati oyo omukyala yambulirira nnyo ate bingi nnyo yambulirira yanzikakkanya nnyo kubanga nalina ebbugumu naye mwennyini nga simuwulira naye nga mbuulirira buli lunaku nambulira naŋŋamba olina abaana okuza oli musajja mukulu ebyo byowooza mbu oli sita tolina byoli sita kati yanzikakkanyanga nnyo naye nga mbulira bituufu kubanga nali nga mpoza ndi sita essaawa eyo sikyali sita nga nagwa nga amalogo nga gansalako sikyalaba direction naye nga njagala mpalirira kulemerako kuwalirira. Kati omukyalo oyo yanzikakkanya kubanga lwe twanyumyangamuko nga munyumiza obulamu bwe nalinga mugamba tonyumiza oyo kasasirowo tonyumya obyo ebintu bye mbusimanya nali nvuga emmotoka mbusimanya wali obino nakuba hiiti ebyo genda obinyumiza eri kati oli wano olina okwera olujja nga mbulira olina okukola kuba kati abaana bo naawe obulamu bwo kati olowooza mbu ogenda okwa sita kubulya. Yambulirira nnyo ng'omuntu wa bulijjo kubanga ate mu industry tetulina mu bantu batubulira wano mu industry buli muntu wajja abakuwana bwanyu wa gumite kakaga gidi bita kiri biki naye omukyalo yambulira ebintu ebituufu era n'abalala mwena bazze bambulirira ab'emikwano nammwe abakomentinga kuno bannaayi ndi musanyufu nnyo essaawa zino wendi kubanga akakolako sikyakalya nga bwe naggamba njaye sikyagikombako sikyagitunda nfokasinze ku ngenda kukyusa nti obulamu bwange n'obwabalala kubanga mba njagala mbeera ekyokulabirako nkesi nga bwogaye tufunye studio njagala tubenga alisi mbeera ekyokulabirako nze nga bwe mbituuseeko omwana wa Katonda ali eyo asobole okumanya nti ebintu bino bituukawo. Nakkiriza nempita mu ekyo neneyambula obwa sita neneyambula obuyimbi nga noonya future kubanga future tewali amanyi waweeri tetumanyi destination tetumanyi bigenda kuggwa bitya
nagenda nendowoozamu nengamba nyinza okulemera kubeera sita nsanyuse bano abantu kubanga bobeera sita baba bakusanyukira buli wogenda biki mbunvimbe naye ate nyinza okufundikira nga situuseeyo nga bwenjagala abaana bange mu maaso nja banyonyola ki nja kubalaga nga butambi nti mulaba nakubanga sho ne bandeekanira ate John simanyi muzimu kigutawanya music industry ya wano simanyi muzimu kigutawanya basita bawa wano tewali industry simanyi muzimu kigutawanya bantu beita baserebu ba wano bo okubalowozesa nti okuba omuyimbi okuba serebu tolina kukola tolina kutambula era ekyo yezezimu ku nsonga lwaki nasalawo mbeere ng'ekyokulabirako nengamba kino siragana giyita industry kubanga kiringa kikookolo just bali awo oli bwafunamu akanya talina kukola talina kutambula ku luguudo talina nakwogera n'abantu talina mbuno serebu kakati abantu bali abakuwagira bo batuukako otya gobeera eno mu kamera okoma eno mu kamera n'onyuma n'okola ki neŋŋamba nedda so nze kyemba ndowooza nti omuntu Katonda amufuula sita n'amuwa abagoberezi ogwo nno guba mukisa omuntu yenna alina abagoberezi kyangu nnyo okonvatinga abagoberezi abo in business partners nti kati oyina John oyina abagoberezi otunda ngoye oyina studio otunda masaawa otunda ma TV kakati kyangu nnyo ate okugira fan base oyo gyakuwadde ogijjamu abaguzi nti already oyina wotandikira okumarketinga ebintu already oyina wotandikira ebintu byokubitunda abagamba nti nja kugula wa John kuba nyimbira bulungi bwe tuyimba Katonda atuwa platform abantu bayine batulaba naye tusobola okukolerako ebiralira nga bwokoze eki tusobola okutundirako amasaati nsobola okutundirako nsobola okukola ebyokunywa nsobola okukola company ng'eyo ng'obeerabirira abantu nga bagamba mwana era abantu bangi babikoze for example aluna mu biru bakoze zi hoteli ba misaki bakoze abayimbi baraga babajerega anti era ne wa misaki sateka kakola mu matama yaba amanyi okuyimba kwekola ki kwe kusinga ayina kubeera ku stage ayina kubeera mu masappego naye ate nga bannange kuno kulabula oba kalinga kalowoozo bane tulina okukola kubanga abantu bali betuyimbira balabira kuffe lwaki oyimbira abantu nti kola nnyo ove mu mbeera mu video n'obikola n'obiraga naye ate nga gwe tosobola kubikola mu reality embeera bwe kutuukako obwekweka bwekwesi wekwekeyo mu nnyumba notandika okukabirira abantu notandika okusabiriza bane tulina okukola tulina okukola naddala baserebu okusobola okuyimusa industry yaffe kubanga teriyo omuntu aliyo bwerwa industry yaffe agiteekamu ki kasente feffe nnyini tulina okukola nga bwe tuteekamu ne tufuuka abakabi ate abantu ne babeera nga nabo bakola ki batugoberera anyway program etandike tuwere Katonda obujulizi atwongere okulaga abantu nti bw'otenyweza nnyo ebirooto byo bisobola okufuulira ddala ekitagasa bw'otenyweza nnyo wanimalirizanga byonna byoteeseteese okuba sitaani abikuvubyeko wadde ng'obibadde bw'otenyweza nnyo nomanya Katonda wandi goba empewo gy'otalikwata nga Sulemaani bwe yagamba ng'ogoba ekintu ky'otagenda kukwata era wanimalirizanga ogoba ekyo paka n'ekirooto kyo n'ofa nakyo bw'otenyweza nnyo bw'otenyweza nnyo n'osaba abali abalala abakozesa amasanamu n'abakozesa biki ebyo musaaga kubanga ne bwofuuka wakabyera omala amasanamu ne gakusula kiri kimu kyokka kusaba ne weenyweza bw'oba olina ekirooto kyo kuba nange nakkakkana ne mmanya nti kati ndi muyimbi wabula ekirooto kyange nkoze nti okukituukiriza eky'obuyimbi mwoyo nandaga nti osobola okukola manya nti kati nondeddwa aya muchozen kitegedde ne mmanya nti kati amagezi genfunye mba nsobola okuwandiika oluyimba lwa ddakiika 3 nenduterako omuntu n'alwagala nenduterako abalala ne balwagala mba nsobola okuyiyayo ekintu ekirala kuba obuyiiya bwe nnina ekisobola okuyamba kuba kati eno endongo njimbe tebannaba gitegeera naye ate nsobola era okukola ekintu ekirala kwe kugenda ku restaurant kwe kufuna pulaani kwe kugamba nti kati njagala kuba nentomera ensi nga njagala kunoonya kyakukola njagala kutoba nayo nga nvudde ku bya celebrity mbuno manyi ffe ba celebu ebintu bibeera ku source nze nange bwe nakulambira bantu etwalabirangako nga tumanya celebu buli kimu bakikuwa buwi bakikuteera awo ne tukulanga twalemala bwe tutyo naye nze ne ngamba nedda sigenda kugenda mu maaso nga sitegedde mabega waje nva nensoka neninya ku buleeki
nensoka omwoyo gwange ngu project nga nguze mabega njagala kulaba gyempisa ensobi ekize enkoze kiki abantu lwaki banziruseeko mu kaseera kano tebakyanjagala abantu tebakyankubira simu kiki nemba nga nzire mabega nezijja nga nsengejja nga ndaba nemanya ensobi zange nemanya nti we nayingira mu industry waliwo abantu abataasanyuka waliwo abantu abaali balina bye banneetaagako waliwo abantu abandoga waliwo abantu abansiraanya waliwo abantu abayimirira mu kkubo lyange ery'okubeera omuwanguzi kitegedde ebyo byonna byonna nga njolesebwa mu mwoyo kuba nsaba kitegeera nimanya nti abantu mwoyo bw'omusaba nti nsaba ondaga amazima nsaba kumanya omanya buli kimu kyonna omanya neyakuloze nno munnange omanya neyakusiraanya naye ye mwoyo ate tatwala mu direction eyo nti ate woolera obimanya n'obireka nendaba amalogo mangi nnyo abantu bantwalangako ebintu nga nakajja mu industry empetanga eno ng'oli wakusanga agikugjako nga muyimbi bangi nnyo sijja kunokola linnya bangi nnyo n'agikugjako kanyambalemu eyo n'agitwala oli abaako ne byakola ki byakola bazitwalanga mbasawo baganda bazitwalanga mbasawo baganda oli nakwata esaati yo ngeeyo omaze ojjambalamu n'agamba wayi kana akasaati kalungi nnyo kankambalemu nange mu video olumala n'agenda nako omusaba esaati yo tagizza kumbe yagitwala n'abaako gyakola ki gyagisibira segedde abantu kakati waliwo omuyimbi omu ye twakolako n'ennyimba twali tufuse naddiwo sijja kwogera linnya lye naye twali tufuse naddiwo abali abampagira mwe mujja kukimanya twayimbako ennyimba naye oyo ye ate yampisa bubi nnyo yeyatwala omukisa gwange nanvungavunga nanvuvuba bwati nandeka mu kizikiza atya ng'akozesa malugo mwayimbanga babiri twayimbanga babiri nga yaaloga tegwe tologa nze siroga nze ndi ku mukisa gwa mukyala wange aliko asaba asoma sappule nze nange munyini nga n'okusaba sisaba kumbe abantu bendi nabo bo bajjudde ekizikiza oli ayitamu n'agenda gyagenda ne bamugamba ono munno gw'oli naye nga yaayaka nnyo ye ebibye nga bitambula bulungi tusobola okukukolera bwe tuti ne bwe tuti singa oba otufunidde kino n'obanga gwate gwokozesa ki omukisa gwo kitegedde oli n'atwala byeyatwala n'abikola nentandika okuviirako ddala famire yange nentandika okugikyawa music nentandika okubungutana abantu be nali mpanzepanze bapurezenta bapromota ba DJ abantu ne batandika okuba nga tebakyampuliriramu nga bawuliramu oli kudu nakuba ne concert n'akola n'agula n'emmotoka naye nze nga bwe nalina ssente twali tutambula ffenna nga nze nvuga emmotoka eyo bwe tuba tuva mu baalo batuva mu show nsooka nenvuga emmotoka nenzizaayo buli muntu ku kazigo ke imagine nga nze nsembayo ttuuka that royalty ebyo nze sibifaako bwe ngenda ku pakalasiti bwe ngenda ku chicken tonight nengula ebyokulya buli omu bamuwa that steak of food gyendidde bwe tugenda mu bbala nengula ebyokunywa ndi muyimbi ntambula n'abantu bano era bwe ntuuka I have to take that responsibility nembibakolera teriyo n'omuwadde no yali akinkoledde bandagamu bukyayi bandagamu malogo bandagamu kunkonjera sina gwe achuzinga nti yono naye nkimanyi kubanga mwoyo yanjoleka kitegedde kati nentuuka nenyiiga walinga bwe nali kunyumya bbiri abiri mugumu kati awo nyiize nyigidde industry nyigidde n'amalogo nyigidde n'abantu bano bonna naye ate kiroto kyange kigenda kufa sokosimbe wakati biki bye yatwala kuba alwaga yayitwala byatwala mwoyo yakubikuli yatwala ki biki bye yakutwalako n'abitwala mu masabo okuba omukisago waliwo engatto zange zabulira ku video shoot engatto ezo ziriko akakwate nazinoonya naye saazifuna engatto ezo waliwo ebintu ebirala bingi nnyo waliwo waleti yange lumu bino bye tushootinga nali tukyusiza engoye ngati nga nawe njitadde mu nsawo ne wabaawo yeetigatiga mu nsawo omwo waleti yange ne babaako bye bateekamu naye ate nze saabirabirawo kubanga kati bwe tuba tushootinga oluusi oba onyweddemukko kawalagi masanyu biki obeera kwegamba mu vibe ndala nnyo tosooka kwetegereza wayitawo ebbanga ddene nnyo mba neefulukuta mu waleti yange bwe nti nensangamu buntuntu bwe saateekamu nga temukyatewo sikyayingiza yadde kasente bino byatuukawo daddadda bino byatuukawo wali emabega eri nga nkyali mu industry nkyali ne bali nga nakajjoolo wawe omwandabira nga ettutumu weeriri kitegedde mulimu sibiti mwalimu powder form budagala nga mwebuli naye nga wayiseewo nebbanga nagamba ye kati ng'olumuntu otandise okwewuunya ye baki kino
keberanga mulimu obuntu ebyo nze saabifaako era sirina wonna nkuwa ekigambo kyange nze wennakeerako olunaku lumu nindowooza nti okufuuka sita nina okugenda ewa Mutula Kungo, nina okugenda ewa Mama Fiina ampa omuti oba kiki n'okubirowoozaako nti abantu bali babinkola oba bwali buto. Check, I was young and it was excitement ndowooza oyingira ali tojja bisobola singa wabimanya bwali ogenda okuyingira tojja bisobola Katonda yakumanya. Kati obulogo buli mwino industry busukka ne ku ddogo liri omuntu musobola okujja ne mukola bukozi oluyimba naye n'akuloga naddala abayimbi abo abanene. Abayimbi abanene tebatuwa nnyimba mbuno okutwongerayo, batuwa ennyimba kutusiraanya. Era n'ebigambo ebyo emyoyo giba gikontana mu luyimba. Oyimba ebintu bino ng'oyagala obeere wakabi naye oli vaasi gyakuba alaga abantu benti ye wakabi gwakuyambye n'ekirala n'akusuula. Kati ogenda okuddamu okwagala okugamba oluyimba ebigambo abantu nga olwedde obwo bulogo bakimanya abo abayimbi. Era mwenna bapukamingi abali abeesudiiza ku bayimbi abo abakulu bamaneja abakulu simanya baani abantu abo bazibu nnyo bayigadde engeri gye batapingamu emyoyo gy'abantu. Akwakolabo n'atapinga omwoyo gwo kakati n'alyoka n'agukozesa n'olyoka osiraana. Bangi nnyo bamanyi abayimbi abanene bakozeseza abayimbi abatonotono awo ne babakozesa n'omuwa ne ssente zo ne mukubo. Kale oyinza okukuba oluyimba ne luyitamu naye n'okomaawo ne balubalumu oyinza okuwaddawaddako awo n'ogamba nti kati nze nkubye banana eyiseemu nzizeemu nfunyeyo n'oluyimba olulala nalwo ndukubye. Naye kakati gwe nga gwe omuntu bw'ojja weetengerera otya nga ggwe era olina okuddayo ewooli akwe ku masannyalaze ate ekitasoboka. Kakati ennyimba zino abayimbi zibayolerako emikisa gy'abayimbi bannaabwe bw'amala olukuba alutwala mu ssabo n'aluwonga talutwala mu ssabo alulamirirako emyoyo gino abayimbi gye bayimbisa buli omu alina gye yagujja. Waliwo abamu abagenda mu nnyanja, waliwo abamu nga bo babeera mu nsozi, waliwo abamu baseesamu mu byoto. Kati kiri ekiba kiyimba tabeera ono gwe mulaba tabeera labongo abeerako omwoyo ogujinni oguyimba. Abamu bagenda eyo e Kenya gye babijja, abamu balina emisambwa nga kyekiyimba. Nammwe abagoberezi be muba mugoberera ekyo, muba temugoberera labongo ng'omuntu, muba mugoberera kiri ekijinni. Era bye kiyimba kyo kiba kiyimbira abo abantu baakyo. Kati abasiyazi siyagala nakukyogera nabafunidde erinnya abaseguusi kuba bayita mu biseguusi. Abaseguusi balina abayimbi baabwe era oli bwayimba oluyimba bo bategeera ebyabayambadde na biki. Omwoyo guli oguba kwoyo omuyimbi guba mu seguusi, guba gwamwambala era nga guyimbira baseguusi. Era n'abaseguusi abatuufu babeera bakimanyi nti awo ewaffe. Naye ate nga muneegwa omuntu wa bulijjo oyinza n'okuba nnyimba z'oyo omuyimbi ozirina ng'ozinyuma n'ozinyumya naye nga tokimanyi nti omwoyo gwo omuseguusi agutwala. Ekeza abayimbi basobola okukozesa music okubba emyoyo gy'abantu bwekiri ne bagifuga abayita mu kulamiriza. Bitukozesa ng'olowooza manyi kyagali awo agakugatta kufaaniwo n'akuba enduulu najja ne ssente n'azikuwa. Ebigambo ddagala, ebigambo bino mwoyo Katonda we yateekawo tukozese. Oyimba oluyimba olina lwagala nga takulabanga nako ne lugenda mu maka amalungi ne lugenda mu mamotoka amalungi nga gwolina na bubi nnyo, wabula nga wayimba ebigambo eby'omwoyo ogutuuka ku buli muntu. Kakati omuyimbi ono ajja okuyimba nawe oluyimba mu studio naye nga toyimba na muyimbi oyo oyimba na gujiini. Oyimba na mujiini, oyimba n'omwoyo guli ogwamwambala. Abamu nabo babeera tebamanyi kumanya kubanga akatubagiro kangi nnyo emyoyo egimu bawamba miwambi. Emyoyo egimu oyinza okubeerawo kati abayimbi abeegwanyiza okuyimba ng'olina omuyimbi gwe okyali muto okyali muvubuka olina omuyimbi gwe weegomba. Omwoyo guli omuseguuso oguba mu muyimbi oyo naawe gukwambala kubanga otandika okwegomba ebintu byonna n'okola ng'oyo. N'obeera ng'ofuuse musegu ne bw'oba nga tonnaba kubikola direct nti ofuuse museguusi n'oga nti kati ntandise okwana oba museguusi kuba omwoyo gw'ogoberera museguusi. Ogenda okula otandise okunywa ebisigala. Otandise okunywa ebisigala. Kuba biri byolaba kwoli omuyimbi naye byokola obuviiri obusibye tomanyi kaviiri ako yasiba kaaki. Akabonero eri mu baseguusi bo kaviiri oli keyasiba bamulaba ne bamanya nti ye musajja waffe ki ako kasibye leero fashion kati naawe olw'okuwagira Chris Brown yakasibye. Kati abaseguusi nga bakulaba era batandika okutomera kakana nga bakuyingiza. Abasitaani balina emyoyo gyabwe. Sitaani in fact wano ndowooza wano Magombe kubanze wano Magombe mu ddiiro abayimbi abasinga bayimbira sitaani. Tuyimbira kizikiza kasita ozibiriza booti ebikujjira byoyimba
muyimbi olina okubeera tuli basomesa olina okubeera vigilant olina okumanya nti byengenda okwogera either bikosa abantu oba bibazimba. Kakati tudde wano ng'okyali mu kuyimba kuno nga tonnatuuka eno gye wasanga malogo gye basaddaakiranga nnyama kwokya nnyama kola bijjulo ng'okyali wano tonnakkiriza nti kati ŋŋenze naye ng'okyawadawadako waliwo ko abayimbi abali bagambye ntugereko omusabo tusamire oba bwe wali okutte nga bagenda mu ssabo basamira oba bwe wali owulire oga nti abo nno basuze mu ssabo. Kati nze engeri gye omanyi eddogo terikwata mugagga. Saali mugagga nnyo nti ndibifeekera naye engeri gye nali nti ninamuko kamotoka nina mukyala wange nabiki saalingirizanga nnyo bintu bitankwatako naye nawuliranga nti omuntu okuba n'amaanyi olina okubaako ne gy'ogenda era n'okubiraba nabirabangako ku studio gye twabeeranga ng'oli alina empeta ng'eyo ng'erimu amaanyi ye bw'agitunuza mu bantu bakubirawo enduulu mulala ng'alina omuti ng'ogwo nembawuliranga nga beerogoza nti oyo amaanyi agajja mu nnyanja. Nange mwenyini nafunako okwo nga bombuzizza nafunako okwo abantu maze abangamba bangi nnyo nga baagala kuntwala eyo naye tebaali bayimbi baali ba manager. Manager yajja okumanage. Baali ba manager omu babiri kubanze nafunamu abantu bangi nyaawo waliwo yali ayagala okukinyingiza ennyo ye yasooka nandyako sente nemufulika mubuuza ati sente zange nziteekayo n'ennyimba tuzikola yesi bazikuba n'eki kiba kitunfunira mirimu biki kumbe ya ali kakolyo kakulyamu sente yafundikira aŋŋamba kati ekiriwo nnyimba keziganye okukuba noonyayo sente nkutwala ewantu mu nnyanja oba mu nnyanja oba yambulira Illuminati. Nkuyingiza manager gamba kati yiyayo sente kutwale mu Illuminati. Kati yiyayo sente kuba katulaba kakaaga kituufu ennyimba zo zirina na buli kimu okikoze naye olina okubaako n'amaanyi ag'enjawulo abo banno boolaba tebali bokka neŋŋamba naye ndowooza naye engeri gye nalinamu ssente kale nabiki n'engeri gye nali nti omutima gwange tegwakulira mu malogo nali nina okusooka okwegendereza saagendayo era oyo ye manager netwawukana bwe tutyo nze ekyandwisa kale okukuba kyekyo kwegamba mwana saalina maanyi ganjawulo abayimbi ge babeera nago wali tugenda tuzitena uzoezi kutwala toyina le kuyingiza Illuminati serinalo enyingiza in fact gwama nafunako n'omukazi ali bweru eyo twali twogera nnyo naye yanjigiriza ebintu bingi nnyo ebyo ebimu ku mwoyo kuba abantu abali ebweru nabo basoma babaako ebintu ebayiga yanjigiriza ebintu bimu how to attract energy spiritual rituals lwakwa yali anjigiriza bya urban sibiri ebyaffe ebirido okumanya ebyaffe biri kaali kati bino ebiri urban tomuntu kuba biri ebyannemerera ninoonya nkoze ntya omuntu osobola okunabako ku munnyo kati ebyo byenkugamba byanjigiriza omuntu osobola nako ku munnyo ng'ogwo guno gwe tufumbisa nali sibimanyi omuntu osobola okusaba omwezi ng'ogwo omuntu osobola okukwata osobola okukola spiritual rituals naye nga si za bulogo nga za kugamba Katonda yabituteerawo tubikozesa wabula tetumanyi kitegedde bina amaanyi ag'enjawulo nti singa oba olina bizinensi yo ng'eyo tugeze n'ogamba nti ngenze nenfuna sea salt va kuguno omunnyo ogwa bulijjo gwe tulya sea salt ono table salt naye akola naye olina ofuna sea salt biba biwekeweke bw'obinaaba bibaako embeera gye bikujjako bw'oba bw'obiteeka mu bizinensi bigoba amalogo agamu ebintu ebyo bene nabigattagatta nga tekiggwa kyova olaba nafundikira omwoyo gwange gugudde noonyeza Katonda. Tudde wano unansonyi wano ndi kakati empeta zino abayimbi wategero kyati bazisonga mbantu bagwebiku n'obukomo olya gye nakukwatako bwati n'owulyanga we n'amaanyi gakuweddemu nga tokyalina byakwogera olaba omuyisaga kajja wano nina omubanja sente za studio olujja nakwebuuzisaako nagamba nogonda nomugulira n'emmere n'omugulira emmere newagenda mu mabaala ebyokunywa babamuwa bya bwereere buli kimu kyonna aba yakigonza oli atlist avayo n'agamba waakiri nkuloga afazaali nkuloga kintu oli aba ayimba ebintu ebyo naye ng'aba takola ki talimba aba ayogera ekituufu buli omwoyo gwo guba gumulimu guba gwogera ekituufu waakiri bw'ogaana okumpa byenjagala waakiri nja kubaako nebyenkola kati abalala babasala busazi ddagala waliwo engeri nyingi nnyo omuntu gy'oyinza okuba omuganzi abantu babasala amadagala nga muganda wange ne wagwa kabenje mwenna abali naye mufa ne bagamba nti omuyimbi gundi yavuddemu ayimbi tebafa bubenje abasinga omuyimbi gundi yavuddemu
bane baba abali abatwaba weewunya omuntu okuba sitanga oli matalo olaba goliyo kaduka ako mama gundi naye bakuwalana bakuli bubi kyalo kikuwalana akati omuyimbi nga ndi matala ngende ggulu ngende lida ngende ejindi kikyoloza kyembakani abankuuma n'olinya ku stage noyimbira abantu omutwalo naye taba yakkuba cupa n'oyitawo n'ogenda n'okola ki ekituufu wabeerawo amaanyi ag'enjawulo gaba abiri Sitaani oba Katonda. Either osobola okukozesa agasitaani abasinga bakozesa agasitaani era yabakozesa wabula ne Katonda naye akola ki abamukozesa nabo babeerawo. Ate ebiseera ebisinga ne bwoba okozesa amaanyi ga sitaani era Katonda yabayamba kuba sitaani talina kiyali atonze, sitaani talina kiyali akoze, goba weerimba naye era nga Katonda yakola ki yakuyamba kuba ye Katonda akuleka mpaka n'akulinda mpaka lw'otuuka ne mu ntaana nga akulindira omugambe naye Katonda mutuufu webale kunnyamba. Wabula gwe ng'osigala otendereza ki bw'omala okukuba sho ng'oddayo eri ku muganga ng'osala ente. Bayimbi bakola ebijjulo ennyama banyumiza ennyama ennyama naddala ennyama eyo si mu bubi muganda waffe awumule Mirembe Moses Radio naye nawulirako eŋŋambo mbu nedda baasalanga nabo embuzi bintu ebyo nabiwulira kusagala big ennamunyo naye nawulira ŋŋambo eyo ku Netherland baasalanga embuzi ku buli weekend ku kibaati nga basala embuzi kati si mu bubi wabula nawulirako ate yazireetanga ate naffe tuba abantu abo tubalabirako kakati nange neŋŋamba ngenda kujjawo embuzi ze naasalanga abantu okundaba Azizi yazibaguliranga mu bbuca baasalanga embuzi si bokka n'abalala kati nabo balina kwe baabirabira naye bwe bali bakuzanga birthday balabika buli lunaku neeri ku kibaati ne basala embuzi ate kyewunyisa si be bazisala nti oba rediyo n'agikwata n'agisala wabeerawo abavubuka ababeera awo ndowooza babeera babawongamu emyoyo egyo gikola ebyo babeerawo kivubuka kye bayita gwe jangu gwogisala embuzi eyo gwogisala oba ne balembeka omusaayi oba babadde munda ne bagunywa oba bakola ki oba bagunaaba my brother industry si kintu kyakusaaga muganda ngenze nkuwa obujulizi okuwonawo bwe nti nembeera nga sirina lunuubule sirina mukono tebagutemako oba tebamponga muganda wange nayita kukalebwerebwe nasobola okutemako omukono kugambye natuuka ekiseera neŋŋamba kati ndese industry sigenda kufaafagana nayo nenjesonyiwa kati awo nga ndozezzaako neŋŋamba ennyimba zange bwe nziwuliza nnungi bwe mpuliriza ennyimba z'abantu abalala bano bonna bazze bayimba abayimbi abakabi okuva mu 1960 aba Uganda ab'ensi yonna abaaki nga ndaba ennyimba bye bayimba nange nsobola okubiyimba nemba followinga nnyo ba Michael Jackson bani nembasomako neŋŋamba naye gino emyoyo egyafuuka egyakabi baayitawa ngenda okunoonyereza bwe nti nga baalina kye bakozesa abamu bakozesa Katonda abalala baakolanga endagaano ne sitaani Illuminati bakola endagaano bazukusa nno n'emizimu bazukusa ebintu ebizibu ennyo okuva eyo emagombe ne bakola endagaano nabyo bye biyimba ye yavaawo dda muzimu gwe guyimba baguzukuza gwafa myaka 8 babikolera saddaaka era kibeerawo abantu balina emisota eyewaka nga omusota gulya kabuzi buli lunaku leka naawe my brother ng'omusota gumukolera ng'omusota kuba emisota gino waliwo emizaale ne wabaawo n'emisota giri Katonda giyatonda eba emiwange kati oli bw'agenda ku musawo ne bamugamba waliwo omukyala bwati ne bwati yazaala omwana naye n'azaaliyako n'omusota omusota ogwo abadde nga nagwe era aguliisa omusota ogwo gukola ebyamagero bw'oguwa ebyokulya n'okola kino gujja kukolera onaasobola ye omusota ogwo ng'okola bulungi endagaano olina okuguliisa ng'olina okugulabirira ebiseera ebisinga ne bakadde baagwo bayinza oba baafa kuba jjo gisigalawo kati bakwata batya omwoyo gw'omusota guno ogugonza gukukolere kati oli omusawo yaba n'eddagala ebintu byonna Katonda wano kugambye ffe eno mu Afirika naddala mu Uganda tuli balogo ebyaddala nga tuggyeko n'eddogo akamwa kano olulimi lutonzi ng'oggyeko bino ebirala bikuyambako ebeera catalyst naye oli omusawo abeerako n'emmandwa ezikuuza omusota ogwo ye ng'omuntu abeerako n'emmandwa mu Luganda kye tuyita emmandwa oba mu Luzungu oba kitwandise omwoyo ogwo ogukolagana n'emisota bakabaka bangi nnyo emabega bajjanga bakola ebintu ebyo nga ye bw'azuula nti kino kirimu amaanyi ng'akikwata ng'akikozesa akiggyako amaanyi gaakyo naŋŋamba olina oli ne bamugamba nti olaba enkima eyo
aliwo binawulira ennaku ezo baafuna n'obubenje bakwata enkima ne bamugamba enkima gifune girunde ogibere nayo ogikole bwoki ogenda kukuba n'abeera nayo mugana nga olina omwoyo gw'okutte gw'otamanyi n'oli abikukolera tajja kukomawo kukuyamba kukujja mu ndagaano eyo n'ekyo ekintu gwe banga nti abayimbi abakyala abamu ayimba okwetoloola mbu balina emisota bebaka nakyo bamu bagireeta ne mu kamera waliwo yali agweyayimbanga nago ng'agulina agwezinze balina emisota bagibakana bebaka najo ng'abasajja byokka balina emisambwa ejjaddala nga guvaayo ekiro omusambwa nga guvaayo ekiro memuno makindi mweguli waliwo ogutambula eyo eruwafu omukazi omusambwa omukazi bayimbi bangi nnyo bagwebakako buli agwebakako okubirawo leka naawe omusambwa bagukwana bati gwe gwennyini gwekulumba ekiro gulabika kati ffe ekiro eyo tuba tukubiddwa maani tuba tukubiddwa oba oveeyo mu biki ogenda okuvaako bwoti ogula wali akakomando ogenda olaba omuntu ayimiridde wali ebbali enaatemagana yabiki wa kiri kiti manyife abayimbi tetulwawo kiri kitya okoze otya mami oddawa otwala wasambwa bannaye mwebiri nno ddala ate namwe bazunga nga mujja emakindi ebyaddala emisambwa abantu bagirina bagiwasa n'ogiwasa gwe n'abasajja balina emisota n'abasajja balina emisota kati kiri kyo kikugamba toddamu okuba n'omukazi kati omusota gukugaana gutya okuba n'omukazi kitegeeza oba olina gwogwebakako toddamu kuba na mukazi omusota mukazi gwina kuba mukazi oba musajja olina ofuna omusota nga mukazi bwoba mukazi ofuna omusota nga musajja ekigambo okuyimba kintu kya mwoyo nnyo gwe wenna ali eyo yeteekatiko okuyingira okuyimba weesibe nnya alina kusaba agende bamuteekeko emikono ate abayimbi balekerawo okuddukanga ewaabwe tetwakolanga ensobi twaddukanga buddusi waabwe waffe anti bakadde baffe baatutiisanga kuba eriiso ly'omukulu adduga ewalaba baamanyanga kyetuyingirira nga bagamba mwana wange otandise ebintu kuba amanyi ogenda nywa enjaga bagenda kusiyaga ogenda kubba ogenda abayimbi kakati omuntu yenna yegomba okuyimba fuba okola kati tuli ku mulembe ogutegeera ennyo naawe muzadde omwana we aba yegomba okuyimba aleke kutoloka butulosi waka musabiremutegeko emikono musomese n'omusomesa gyalaga wali watya kibyowulidde muwonge musayi gwa kristo abo boolaba bewegomba ku tv mugambe ekituufu balabireko naye si batuufu ate n'ekirala abalaba abayimbi ne mwagala okuba nti mutambulira ku level zaabwe waliwo ebintu bingi nnyo ebikolwa abayimbi nga tojja kubimanya for instance olaba omuyimbi buli kadde aba n'engatto mpya aba n'olugoye lupya engoye ezo teziba z'abayimbi bazipangisa aba ne stowa ye gy'apangisaamu engoye buli lutambula ne bali batuwa kati kankubuulira ekituufu abayimbi abasinga babatubanja nze bakubanze navayo nenjogera mu direct mu kamera nti batubanja abalala bo batya kuba bakipinga legacy yaabwe batubanja abengoye ezo bazituwola buli naku mba wakujja wano mu kamera buli naku mba nanyambaza mbani okujja engoye ezo ng'azimpoze mani n'omusasula naye ogenda kutuusa ddi ab'emmere batubanja abamamotoka abakanike motoka za abayimbi mukimanyi tutambulira mu motoka kuddeno buli naku ebeera mu garage sente ozijjawo zosasuza buli lunaku kati abaana babayimbi yo olujja nga nja kuba fresh ng'oli omuyimbi tamanyi nti alina amwambaza alina wajja engoye n'azizaayo nga ye atandika kukola nsobi oba olina okubba ofune engatto gravity gye yayambadde mu vidiyo aba yakajambala mu vidiyo ogenda okulaba nga ate tozeemu kugira atayambadde endala kati gwe omuntu wa bulijjo abayimbi bano bambi batubuzaabuzizaamu kale sente zaffe naffe netusoonoona mu bintu byetutagenda kufunamu kubanga kati ye omuyimbi akozesezza ebintu bino mu vidiyo abamu babasasula n'obasasula kampuni ziri nyambaliramu gendo yambale twafulumiza ffe abaguki kino gwe kikube mu vidiyo endiga ze zikugoberera tuzisolooze ekitali kibi naye kati omwana omuntu ayagala okuyinya music industry wejjeko pressure lekerera kola ebiri mu busobozi kubanga nze itya Moses Radio ne Wizo eyasooka lwakyo ennumya video bagikolera mu buvesti obwattaano n'ebinyambula waliwo n'ebinyambula bye bayambalanga ebipalepale bwe bityo twabitumako nyambula naye ne epasi mwennyini tuli ku bigere boddayo n'otunula video yali mu kago yaako n'akagatto kamu n'akasaati kamu nga bukadde
wala omuyimbi gwe nali nyambako okola video nyampa obuzibu nga olugwayagala lwa mitwalo 5 namugamba naye wejjeko pressure abantu baagala kiva mu mimiro gyo si byoyambadde kale ayagala biri kubanga kugambye tulabira kubali naddala ati kati fe tulabira nakuba ebweru olabira ku Mumerico oyagala naawe tulina abannayuganda Abamerika tulina abannayuganda Abajamaica tulina abanigeria bali already bali mu record label bali mu record label ebyambalo babibaleetera babifuna namu goli eno mwana wa maama akasente okasabiriza munna ate n'okagulamu ekintu ekyebbeeyi ovimbe kubanga oli nedda labika nga bwoti nzikiyo gye naddako okimanyi nti nga bwe twali tunyumya ku malogo wali nti abayimbi bali bafuna sitaani engeri gy'abawamba ne bafuna oba omusota oba kiki nekikuteekako ne bakusalako ebirala kati nange Chosen John waabwe mwoyo mutuukirivu yakola ki yanteekako caveat waliwo bye sirina kukola newankubadde mpeereza Katonda naye mwennyini alijjerasi eri ebintu ebimu era akugamba kati nze omukazi ne waba mulungi ne wabata nga njagala mukwana bwe mbanga si Mukama yamuleese oyo wabeerawo mwoyo engeri gyabikyankalanya se tumaliriza naye kale nga tumaliriza Ricky tujja tandikira awo kutwagala ensi yemi mbadde njagala nkulageko ebitabo ebimu bye naleese wano just katini ebyomukyalo ono bye nasomako nga tumaliriza nkulage n'ebimu ku bye nawandiika wano kubanga bino bye mbagamba bya ddala bane tuli mu kuwa bujulizi bino biraba naye nabiwandika waggulu ku restaurant okwerungamya bino biraba nabiwandikanga ne maaka bingi ebimu byabula n'obula nga mbiteeka ku restaurant kitegedde kati bino nabiwandiikira waka kati zino ngero ebigambo ddagala akuwaga okulinnya bwe katalijirya nezikookolima bino byonna byonna nga mbeerawo nga mbirabako tolina kyoyinza kunzijjako nga ndi ne Katonda wange nekinnuma nga nze mbirina wali okwerungamya okwetoowaza okwekuluntaza okwekakkanya okwerambika okwekemba okwegatta gemaanyi okwagaliza kati nze bino ebintu byonna nga mbira nabyo nga njagala abantu babirabe kitegeera zino ngero nazigize dda ennaku za wiiki bino byembadde gamba olusooka Kazooba olwokubiri Walumbe Mukasa Kiwanuka nga buli muntu ali emmere amaaso gayitayita wakiri naavaawo nekyalabye kitegedde kati bino ebintu nabiyigira ku bitabo bya Mariya bya mukyala wange omulemirembe neyo katikisimu erimu essaala zonna katikisimu ye ebitabo ebisinga nabiwa batabani bange kuba kati bye balina obisoma namanadde obisoma naye sigazaawo bino ebimu kuba muno mulimu essaala zonna zenneetaaga kitegedde kati muno mulimu kaadi yange nze gola sebo ndi muyimbi ajjudde nyiza okwogera wano abantu ne balowooza nti this is UPRS lwakuba nti kakadde nnyo UPRS Uganda Performing Rights Society nagifunanga ennaku z'omwezi January 2015 ndi muyimbi owa Uganda ajjudde nina ne membership card munange wenali etolowooza nti mbyesibako bwesibi segedde eno card ne wemba ngenze weeru ne bankwatira ne wawa Uganda Performing Rights Society ndi muyimbi ajjudde abayimbi abasinga tebazirina na zino naye nze nagifuna dda 2015 kyenwanako nkimanyi nti ndi muyimbi nja kuba wakabi bino byonna binkeereya amalogo gankeereya kasana gwa ku Mukama Katonda nintandika okusaba ono ye mukyala wange Mukama amumuze mirembe Maria batu yali afaanana naye ekifaananyi naye erinnya lirina okusigala nga lyongereyo kuba yannyamba yansabira nnyo mwana industry nali sijja era omulaba musapule Mukama amulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako ekirungi yasobola okuleka omukululo abaana bange tetuli mu bbanga yandeetera eddiini mu nnyumba yandeetera eddiini nange nengikwata kati waliwo nga ngenda ku salaama 2020 nagenda neetegese nembaako ne bembuuzaako wano waliwo wenagenda goals 2021 nga ngenda okukola restaurant saava buvyeri
ndi ku mulamwa Hiro Likiroyi wano waliwo mukama wange gwe nali nkyaliddeeyo ne mubuuza njagala kutandika kukola business nkoze atya nampandiikira nambulira ebyokukola music ogenda kukola otya nange mwenyini nenkola plan yange nendiwandiika nkulaga nti bino ebintu si byakakati 221 ngendayo nga kyengendamu nkitegedde era nga nzikiriza nti nkigenzeemu kisegedde nengende wa Mr. Kisemakula papa end of year and new year resolution papa ne mutomera ne tutula bwe tutyo omukomu ne mubuuza paka mwakikola mutya kubanga nange mpulira binsobedde kuyimba kuganye njagenda kukola business ndabo inene papa supporting wallahi nampa obudde nambuulira ebintu byansomesa nabiwandiika wano laba meeting with sir Mr. Kisemakula tips on how to be very successful artist olulimi luokozesa okwete kateeka branding okuyimba ebikwata ku bantu okukola emikwano bana ebintu ebintu binyambe nyira papa Mr. Kisemakula wangaale oyo papa is a golden papa yabimbulira n'akamwaki kitegedde okusaba Katonda akuwamba kale wewa tugenda tandikira mu episode ya feddako MR live ko badde emboozi zino ziba spiritual nnyo nate ziba ziyigiriza fwana n'ensi yange weraba